Mu kiseera kino eggwanga liri mu keetalo k'okulaba nga balonda abakulembeze baabwe. Abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo naddala ekyobukulembeze bw'eggwanga bali mu kutalaaga eggwanga okulaba nga bamatisa abalonzi. Olw'ebbugumu erigenda lyeyongera mu kulonda, omulabirizi owa West Buganda Diocese Bishop Gaston Nsereko wasinzidde okuwa bannayuganda amagezi okulonda abantu be balaba abalina obusobozi. Era tugenda kubalaba abakozi obulungi nga tebatiridde mu kuweereza kwabwe, abo tebeetaaga kwogera bingi kubanga tebatiridde mukyanga babeera mu bukulembeze. Oyo omuntu gw'olaba mu bukulembeze nga ddala aliwaali okumuzzaayo, abooluganda mbeegayiridde mumuzzeeyo aleme nate okuddirira okukola obulungi. Gasita agamba kyaba batakoledde bantu tebeetaaga kuddamu kukombya ku kalulu. Ono era abajjukiza okukomya omuze gw'okwelowoozaako bokka na bokka wabula bajje mu buweereza nga bagenda kuweereza bantu. Kwegwanyiza entebe era naye ayagala abeere buki. Ate nammwe bwe mumulonda nga mulaba akoze bulungi, nammwe mugamba nti katumusindikeyo. Bwe tumusindikayo n'atukolera obulungi kitegeeza naffe tujja kuba obulungi. Eyaliko ssentebe wa disitulikiti y'e Bukomansimbi Muhammad Kateregga asabye bannabukango obuteesigama ku bibiina nga balonda abakulembeze baabwe. Okusinziira e Kampala nagamba nti wali baasi oba oteeka awali ambuleera oba oteeka ng'akalulu kakuba baasi eddamu kutokota, ambuleera teddamu kukwata nkuba, asaba munoonye abakulembeze abajja okubeera nga babeerawo. Ono era akubiriza abalonzi obutayawulwayawulwa lwa byabufuzi nti kubanga bonna bawangaalira wamu. Wano bambuka Sudan tekyaliwo, abantu beegoba ng'anje, abantu battikana enkya n'eggulu. N'olwekyo tukozese omukisa Katonda gw'atuwa ogw'okwesalirawo nga tusalawo mu nsala eyo entuufu. Bino byonna babyogeredde ku mukolo ogubadde ogw'okuteekako abaana emikono ku kkanisa ya Bukango Church of Uganda e Bukomansimbi. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.